Owooluganda. Esebo. Leero tebijja kubanga ebya bulijjo. Byakasa mmemme ng'ekirega ku lukakaba. Ngambye. Bitulesa akalaako. Kankuyite tuwayeemu. Anti omwaka guggwako. Ng'omwaka guggwako. Nagwo tuguwumbewumbe. Era. Webale kutuuka ku Christmas. Yo nagiyiseemu bulungi. Newankubadde nga munnange embeera gye tulimu gye tuwangaaliramu ensangi zino. Kwegumya bwegumya yo Omuganda aliko obubi. Ne waba yasuza akekejjana nga mulwadde omugamba wasuza otya kugamba nti nasuze bulungi. Enkoko nazo zaakonya ebisenge. Ku mucyogo otegeeza ki? Anti okusikansikanya ensalwa ekyalabikako. Kasadde byasigalira bali munnanga abali mu ntebe enkulu ezitufuga. Be basobola okulya ku nsalwa naye gwe omunaku onoolyawa. Era bw'ogenda n'onogenda entula zo oba bbiriŋŋanya n'osalasala n'ofumba oba ebitiko n'owa abaana ne bawuuta. Nze nno mbadde ndowooza nti bali abatufuga ababeera mu ntebe ennene ezeewuuba bali mu zi ezibeewuuba bo buli lunaku ebeera Christmas. Anti kaakati labayo ebeera Christmas era nga bw'oyogedde buli lunaku kyenkala eba Christmas kuba tewali kipya kye balya ku Christmas nga tebakiryangako. Wabayagalidde waliira waliwo olugero lugamba nti omugagga mpologoma bw'eyoya ekibumbe kiyira mu kasango. Baliira ddala balya naye nga bw'omanyi omululu guno n'omulugube tebakuta. Ne ku Christmas era baagala bajeefu. Mwatto gyo kyegendereza abantu abalina ebingi ate be basinga okuluvuwala n'okululunkana bagujubanira n'obuntu obutini buti. Ekiduuno kimala omunnyo. Naye nno munnaye nkubuulire buli kintu buli kyokola oba buli kyofuna kirinako ate era omutango. Oyinza obutakirabirawo. Kituufu kajje taba walumu ate okalya ddakadda. Ffe tubeera twekatankira doodo nga bo beekatankira ennyama ensava kimu butto basiika bawunzika bakaaba bipuresha nti ate omutima guliko amasavu mangi. Ndwadde za bibumba gutaago simanyanga nsigo sukaali weyerira ebitula byo tobiwulira. Oyinza okulaba ng'abonaabona kumbe oli mu kuuma bulamu ng'owonya bulamu. Ezo zonna nteekateeka za Katonda. Gw'okukusanga nga puresha ekuli bubi simanya ate sukaali akuluma sebo gwalya mukene nerira nsugga zange. Weewaawo nze Musaazi Tom. Nze Munnabusiro. Muzzukulu wa Katongole mugatte mulema mu buddu. Kituufu. Ate era ffe abalasa ngeri naye leero tuze mu sitayiro ndala. Kubanga puroguramu eri ey'abalasa ngeri gye tukola. Era ndowooza tebandabangako ku mukutu guno nga ndi bwe nti. Kati puroguramu manyize empagira Arsenal. Ndi wa Arsenal. Nze ndi wa Arsenal. Njiwagira naye lwakubangira nenekwekamu waliwo olwenjira amanyize empagira Uganda Cranes. Uganda Cranes emalamu amaanyi nevira naye ku mwaka guno ekoze nevira era mu biri mu mwaka tugyogereko nnyo kuba ekoze mu bibaddewo mu mwaka. Kituufu ekoze era eyagala okukola bigaana bugaanyi mwana wa nga naffe abasajja bwe tuzuukuka ewaka ogenda n'ogenda oyiye bakuyita kuyiiba ennaku zino nodda nga tezifunise biba biganye bugaanyi ate nga mu buli ngeri era w'okomawo omunnyo bagwagala kasabbuuni bakaagala. Kakati nnaate bo ne bagaa nti naye taata gundi tumusaba buli kintu takituwa naye nga biganye agezezzaako. Bannaye bigaana bugaanyi tuba tetuganye tugaana. Ate ani akeera alire engalo alere bulezi ngalaati tewali azitega amaleere g'obutyu. So tubalamusizzaako mwenna abali mu ggandaalo lya Christmas. Mwebale kulya Christmas, mwebale kwefaako mwebale butatuyita mpulira obusungu. Abasajja nga T-Bags bali twise kyeswa owa bagiyitaani petrol station eri awo alina ne garden Babros Gardens. Babros Gardens. Awe nakifuma. Naye no wadde akatumbuguluka enkoko. Wadde akatumbugu akala akakuba amazzi okamanyi. Balabika beddira mamba. Bamamba bano bajja bokka. Kituufu nange nkirabye. Bamamba. Tubabuuzaako abali mu ggandaalo lya Christmas beyanyumidde kyamaanyi nnyo mwebaze Katonda muyise emikono mu maaso libatu
mumwebaze ne betanyumidde era tewali tabu era bangi walo beyagendedde obubi kati nga abatamidde era nammwe mwebaze Katonda oli yatamidde n'atomera ebisenge kati ali ku biwundu anyiga badde mpuliriza Omusumba Sserwaddaawo nga akola komenti ku musajja ono gwe baakubye essasi bambi ndowooza mu jjaamu nga waliwo gwe babadde batwala oba babadde yabadde batwala ssente ne bamukubira eŋŋombe n'alwawo okuva mu motoka ebintu ebyo kabuze byabadde muno mu Uganda mu Uganda zibanda zino byate by'Ekongo mu Uganda kati Omusumba Sserwadda n'agamba bannange muwe ekitiibwa obulamu kye kirabo kyokka omuntu kyafuna okuva eri Katonda kati bwe mumala gakimuggyako wabula muba mukoze bubi temubaliridde famire gyalabirira temubali omuntu abeerako empeekera alina abaana alina omukazi oba abakazi maama taata kojja senga bonna bali awo oluusi n'emikwano gye waliwo abantu abayamba emikwano nga abayimiriddewo ku ye kati bw'omugjawo bonna bagenda naye ng'ekimukubye essasi kubanga olina mbu gw'otwala ani gwe babadde batwala sinnabakumanya sibitegera bulungi ebo zinguddemu buguzi owange balina gwe babadde batwala oba ssente ndowooza ssente zebadde batwala oba omuntu naye nga ssente zijjawo zitya obulamu bw'omuntu bannayuganda nammwe mukitunulemu naddala poliisi ssente zisinga zitya obulamu bw'omuntu abantu abakwata emmundu bonna mukimanye nti wadde okutta emmundu tekikufuula wa kitalo tofuuka wa kitalo ate bwe bagikyusa ne bagikutunuuliza toli wa kitalo nga bw'olowooza gwe olw'okuba okutta akabundu obwo obubundubundu bwe mukutte twabulabalabadda bukuwagawaga weewagawaga n'obubundubundu obusasisasi ebyo byadda byaliwo kuva dda si byakutandika butandisi si kye bijje bibeewo twali tulabye abanene emirembe ngalo bwekalisa n'obubundu muveeyayita ani emmere gy'erya gy'alya singa ye alya essowaani 10 n'azimalawo ku ssowaani singugamba nti wewanjawulo ate era ekisinga obukulu oyo gw'oyisawo ng'omutiitiiyo omutwalo oti ng'ekyana ky'enjiri era naye enkomerero ttaka ekyo senga mukijjukira era ebeera ttaka tebamuziika mu ggulu tebamuziika mu ngeri yanjawulo nnyo huwayu gwani attisa abantu mwerowooze mumwekube bantu mmwe mwekube mu kifuba mukozesa bubi nnyo obuyinza bwammwe bakozesa bubi obuyinza kinuma bino byaku nsi bisigala basebo ne bannyabo ate si gwe osoosa okuba waliwo abakulembeze betwandibadde tulabirako ekyokulabirako kati nga genda mu Saudi Arabia mukulembeze we Saudi bw'aba atambula taba buno obwekaliisa n'agabundi ebyo nze mbiraba wano Uganda ndowooza kale n'ensi za Afirika kubanga Afirika tetulina disipulini Omusumba Sserwadda ayongedde n'agamba nti essaawa zino ekibuga kijjudde abantu bayitirivu bali muntu ku muntu balinga abagenda okusembera kakati buli bwe munaayita mu bukubo bwaffeffe abaavu mwe tuyita musuubire nti mu kaseera kano tuliyo bangi tugenda basumbuwa anti bw'otya amazina g'enkima lwaki mutukubirayo amasasi oba otya emikira ate lwaki weetaba mu mazina g'enkima n'agamba temusaana kuyita eno ewaffeffe kati bakole enguudo ezaabwe nga zaabwe batusosolere ddala kubanga okukuba omuntu essasi kuba kumusosola nnyo butereevu so omuggyako obulamu Katonda bwe yamuwa gwa bumuwa ate nga tosobola kumuddiza singa obadde olina obuyinza kadoozi olaba nti obuyinza nabo buliko we bukoma okuba omuntu okumuta ate tosobola kumuzzaawo kati kitegeeza obuyinza bwo tebuliiwo tolina buyinza weepanka bwepansi oli kikebe bukebe bakisaamba ne kigweri kiba kya busiru nnyo okukola ekintu mu bulamu nga bwe bagamba nti abakulembeze mukozese nnyo emitwe mmwe abantu lwaki bafa ng'ebiyenje omuntu afe ng'akawuka abakulembeze mmwe mwerowooze mpulidde obusungu nga bunzita koze kankava gemu ng'embidde empatirewo abantu bano tubawemukire kuba bw'otamuwemukira ssebo ow'ebbango teweebikakanya kufuuyisa mpewo naye omugamako wayi ebbango ng'ekikunta likimalawo oyagagadde linaabaako munnange ate atakulekera tomulekere ensonzi bwekukuba mutosi naawe ogikuba muvungu ogyokya era ennyanja ekutoomira ate nno ne kino kiikino akaserezi kakukuba ekigo kakubanti akantu ako kakulu nnyo era tolinange era kasita ogwabe paba
ng'okuba nibagamba takalaze eki otekawulira owaye ntumirako bamaama bange bali mu Amerika awo agi ali abo Kenya mwebale mundeze bulungi bambi mami Olivia yakuweereza ku Christmas yakwate ku Christmas nga yakoze buli mami Olivia nga weebale nyo nayeza wanderabire tososola tobeeranga bano betwogeddeko abasosoze era namugambye mulasange yina yali namugamba nti wampeereza era kati ozizza ebigenda mabo byaddiza ebusunju mawuba byaddiza ebusunju byozizza byennyini maama wange Sarah Winnie Kalungi mwannyinaze Big Wallet oyo wa Big Wallet oyo nakugamba ontwaleyo nga mu buli ngeri yonna ku luno tulina okuyita ku haamu at least wadde ku luno tulemeddwa naye 225 no gwe tuyingira gwe tugenda okwesogga manyi tugenda mu mwesoga Mukama Katonda leero mmeka kandabe wano leero 27 28 29 manyi Katonda ajja tusaasira tumuyingire Mukama Katonda agenda tusaasira tumuyingire tugenda kuyita ku haamu awo abasinza okukola ebibi abakozi ebibi bangi lwaki tatwala abo naye munanga alekawo abo ate natwala yagenda n'ayimba mbu omukozi w'ebibi awangaalanye ekyo nze kankubuunya singa si wekyali waliwo abantu abamu nga Katonda yatuyamba ddalu n'abajjako yandibadde yatuyamba dda n'abatugirawo abajjawo bobote nedda ssebo waliwo empulungusa ezikyalemedde mu lubengo tozirabawo nze nno mbadde mmanyi nti bobote yabajjawo kankubuulireyo Mukama ezimu ku mpulungusa ezikyalemeddewo balemeddewo ezo mpulungusa ziremeddewo naye Katonda tuyambe tuli ku mavivi taata ennaku mu wiiki ziba mmeka 365 mu mwaka mu wiiki ennaku eziri mu wiiki ennaku 7 zikola dimansi njogera ku dimansi kakati anti mbadde Katonda tutaase kugamba ajjewo empulunguse zigende mu nnaku 7 n'obutawera naye nga mu nnaku 7 taata seggulu ligamba tuyambe tutaase tugirewo ebyokuola twala bife bibule bigende bifaananeko ebibalami ku byema ebyennyanja kulugusa twala kyambala matembe tatwala bwentyo bwesabye esala nga bujingo bweyasa omanyi bujingo tasaba sala zikwata ku bantu naye kino yesala gyensaba Mukama Katonda twala abantu bonna bayisiza obubi banna Uganda twala tembe tatwala kyambala matembe tatwala twala bino byonna binakyetizenga ezimu egumbe bizenga kugaba nakifanka nyere biyenjeze bijja n'abaja twala kulukusa twala kyambala matembe tatwala kulukusa tuwonye ebyokola tutikula emigugu uliyagamba sogonyola abantu naye nga sina bujingo oyo omanyi leero twaze kuwumba mwaka ate tetunnatandika tukyali ku nkumbaali tukuba wuuli tubako obulamu gyatonna bakusembera atuule abali ku Tom Sayugi n'abali ku Lulasangeye awo munyige ku bugamba waliwo akagamba awo subscribe mukanyigemu n'ekikono waliwo ekikono awo kikoneko tata ekigalo ekyo kikoneko tata olayikinge ate n'akagaba nako kakoneko osheyalinge n'abatugoberera ku TikTok Tom Sayugi kuliko wali eri Sengule 2022 oba Munabusiro teekako not following ne ku Facebook nako gendako teekako kuliko Munabusiro bosa teekako eri osangayo Musazi Tom era ku Facebook ate ne ku Facebook page kuliko Lulasangeye teekako ogoberere osobola okutegeera obubaka bwaffe obusheyalingira abalala omuntu temuba banasi wa mukange asiwa mukabukuku pozi kali kakyako kali akaato manyi bw'obeera n'akaatoko munkola yaffe ey'okusogola n'okuyisa omwenge bwe nogamba musijja kagabirako baliraanwa kakati nze kankakozesenga bw'omu nzeka okakukulira awantu otuuka okusogola naawe gwe wennyini okajjayo nga kakukulira nga kakukula nga bwe mbadde ntumira badde okyatumira nakoze akakodyo konna bamaama ne mbatumira
bakojja bannyinaze Florence Namaganda ku Florence Junior School muwa abaana kyala musomesa mulungi ate era abakuuma bulungi mazima nina mwannyinaze Maria Madalena Nabuma ayawe Kasubi nina muto wange ali Dubai yawo Frank Sempijja mutumirako nnyo muto wange Joseph Frank Sempijja ngo balitotera kumutumira ageze mwaka guno aluddeyo naye tugamba ngenda ate nga atugoberera nnyo era amanyi n'okukuba essimu direct n'aga baaba omukole bwe muti so n'olwekyo nkutumiddeko nnyo kuyita mu Christmas wadde wabadde wala ne famire yo naye kasita Mukama era ne famire eriyeyo famire yabadde wala ne famire ye n'abaana bange nabo ndi nabeeno bambi webale nnyo Christmas wagiririddeyo nga tuli eno naye era naawe tukusabira obeere bulungi ate okomewo ng'oli mulamu Joseph Serugo tutumiddeko nnyo eyo mu galanda wa mmange kati awo nentumirako kitange omwami Musaze Edward owerinnya ali Kasubi nentumirako maama wange oba maama ndoza kyekituufu mmange omukyala Alice Nakitto mpozi buli jengeye badde neerabidde wayonka amabeere agengeye kundera bulungi abengeye kunkuza bulungi kati abengeye mwenna bavaamu eddenzi bamaama bamaama ate ndi bamaama bakojja ndi mutabani wa Naava oli mutabani wa Naava obaira Kiweeweesi olwo Kiweeweesi ate nze ndi Saava kale nno olabye weewaawo mu mwaka guno naye n'omwaka guno ogwogerako mpulira ogwogerako nfuna n'obunyenye enkuli anti zimwe nali nfiiridde kati singa munjogerako bwogezi pulogulamu ngeno singa sigituddeeko era kituufu singa ndi mutaka mbukuta asajja baali banzise n'amannyo bategeeze nti agamu olina g'abazungu amannyo agamu ge mulaba wano g'abazungu abasajja baali banzise loza bwe twogera ku nsonga eziruma eggwanga nga bapanga ebikosikoosi nga bituteega kituufu omwaka guno 2024 nzikiriza ekyamaanyi tuguyiseemu nga tuli balamu Katonda yeebale kutukuuma naye naawe tegugendedde bulungi ate nange lino lyaka ntutte bubi wetuwogerera wano tuwogerera kasimu tetulina kamera lowooza okiraba bannyingirira ebyuma bye tukozesa bye tubadde nga tukozesa wano babitwala bannange sirina kamera era microphone biki byonna ebigenderako ebikola programu zino era omuzira kisa yenna ali eyo wabayo omuzira kisa aliyo asobola okutusuula omukono n'agamba bannange olw'obulungi bwa programu ze mukola oba ndi mukwano gwo oba oli mukwano gwa Nabusiro kituufu nnyo gamba nti programu eyo njisizemu kamera oba nsonze kamera kyokka nno tulina ebintu bingi nnyo tulinamu ebitabo byaffe waliwo ekitabo ekironzikiriza nengenda mbireeta kubanga bwe sirireeta wano bajja kugamba nti tulimba ffe ebintu tuyita nabyo bulungi nnyo tetwagadde bantu bagambye nti ate abasajja bano batutema butemi magembe tetutuza bantu mu ddagala ebitabo bino byetwogerako biri wano era ebitabo bino ebbanga lyonna nzize mbibanjulira kituufu kino ekitabo bakiyita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kino ekitabo yakiwandiika era nakyo oluvannyuma lw'okuwangula engule ya Radio Simba ey'omwaka 2022 kale n'alaga nti tebamulonda ku sitiiti kumuga nti jangu owangule bye bamulonda oba bye yawangula abisobola era abitegeera kituufu nnyo ekyo kiri awo nakyo tugenda babuulira esente zaakyo kino kya mitwalo 3 gyokka ejataba era kyekimu nakino nakyo kya mitwalo 3 bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri nakyo kya mitwalo 3 butereevu kino bakiyita bassekabaka b'ensi muwawa butereevu bwe tweyita abalasange oba abawawa oba abaggala
bw'obeera n'ekitabo kino kiyinza okukwanguyira okututegeera bw'obanga toscrollinze kukka wansi kulaba puroguramu zaffe zasooka zisomesa ku balasangeyo kino ekitabo nakyo kisobola okukuyamba okutegeera Uganda gyevudde abawawa be baki nemumanya gye twava tutuuka tutya okubeera Abalaganda okuva mu balasangeyo butereevu tulina ekitabo ebyo byonna bya mitwalo esatu gyokka tulina ekitabo kino kikamala byonna ng'eggala essajja ekitabo kino tukife tugamba nti ye dictionary oba yenkuluze y'Oluganda kwegamba kifumbekeddemu in fact nakyo kyali kibulwa kuyitibwa effumbekero y'olulimi Oluganda mu butuufu kyekijjuddemu oba oliawo buli kyeweetaaga okumanya ku lulimi Oluganda kituufu bisokongero byafaayo nnono byonna omwo ebigambo ebizibu ebyo byonna biri mu kitabo muno ekitabo kino kiyitibwa Olulasangeye Luganda Dictionary Oluganda olw'edda luli omwo kituufu kale ekitabo kino kya mitwalo 10 gyokka mu Luganda ke kasiriivu kaba kasiriivu si busiriivu bubiri akasiriivu kamu si busatu si buna kamu kale ebitabo bino abyetaaze enamba z'essimu waliwo eziyitaawo n'endala omukulu azikusomere era kanzi basomere 0785599 eri 0785599 eyo erine ku WhatsApp kubanga ate waliwo ne banaffe oluusi abalina bye baagala okutwebuuzaako mu ngeri endala eyo gye nkuwadde ennamba eya WhatsApp era oyitawo oba oyagala kujja kuyita munnabusiro kusomesa ku bantu b'oku lulimi kituufu nnyo era omunoonya awo wennyini abali ebweru oteekako 256 oba kasalaba 256 plus 256-781-599-343 kakati ebyo nga tubimaze tubikubye ebbunguli anti anaazina takumba ate akumba nananyumya takeerewa namunya olubuka ekiwonvu ng'ekireka akuba bwekiri butereevu ate ndamuka nga tadduka buko bwe buli osimba effumu nga gyagwako ewuuyo kakati esebo ebintu bingi ebibadde mu mwaka guno bingi ate obaddemu mbaddemu nnyo twasoose ku byaffe nze gubadde kuntwala bankubye amannyo bagagjeemu ebintu bye babitutta nfiiriddwa ebintu era simanyi ffenna tufiiriddwa ebintu nno kuba nange mu bye babba mwalimu kamera bagitutte ekitaala bakitutte kamera egenze essimu egenze buli kimu ne tusigala awo tutyottayo nze essimu bagitutte essimu bbiri bazitutte kamera bagitutte n'ebirala ebibeera mu nsawo nga ebibeera mu kamera bikyo kituufu microphone ze tukozesa wano byonna ne bigendera omwo kale ebyo tubivuddeko tetujja ssula ku malaalo era munnange ababyetaaza otusapootinga okuzzaako ku bintu ebyo ennamba weeziryawo n'endala omukulu azisomye kituufu munnange kubanga waliwo bannaffe abali eyo ngagamba dola nga 10,000 luyinza okubakolera dukola kamba weeyo dola nga 1,500 ne bwe ziba 2 mu mwaka guno mubaddemu ebintu bingi ebimu tulabika tuyinza obyerabira naye waliwo ebiteerabirikika tusooke ku ki mubaddemu ebikwata ku bulamu bwa Kabaka ebikwata ku bulamu bwa Kabaka bitambudde nnyo ng'omubogofu mu neetolola liibu abantu ne bakubagana empawa abantu nga boogedde bigambo amawulutundu ne bwe tulinamu essuubi nga boogera bino boogera kino boogera kiri basamwasamwa na kino basamwasamwa na kiri n'atalina bulungi information naye n'aleeta nga naye aleeta kiki kyalo omanyi twafuna obuzibu wano social media bwe yawamba buli muntu alowooza ye mugezi w'ensi buli afunayo kakasimu bwe kati neyetunuzaamu oba aliwuwe mu kaabuyonjo n'akatunulamu n'abaako kyagamba eggwanga mubaddemu n'ebintu bingi simwe mubadde omuvubuka ono abadde era avuma Kabaka ng'amuvoola guno omwaka era mwensookedde okulaba ekijjankunene ng'ekyo bajjajja simaya baali bamuyita puresha simaya 24/7 puresha 24/7 ekyana ne kigenda kidda ku mutimbagano kuno ne kiwemukira Obuganda kankubuulire
ate munnange abantu bayogera ne bamufollowing yafuna obugoberezi bungi nnyo naye kakati ali luddako ekyengera amangu kifa mangu nze sikyamulaba naye ebyo byonna byaddirira kuba nti baamuvumbamu obwala bwe baamugombamu obwala bevu ne bamuteeka mu nkomyo ate bwe yavaayo si we byatandikira okubula kati yabula nze sikyamuwulira naye kyajja kyefuula kinjirinjiri ku kamera omanyi uganda eno yakyuka ya stand kuteekawo bibeerabeera gamakanteekewo ekibeera ndabe nga diversion ze kujja bantu nnyo ku kinyusa ekiriwo oba ku mulamwa bagoberere ekirala ebyo byo bibaddewo nnyo kituufu era omuvubuka oyo nkyamwewuunya era ndiva mulojja toyinza butamulojja omu kubatakkiriza nti yali yekka tasobola kubanga yali yekka ekyo kibulaabuuza ngekubirigera mu fumbiro naawe kirabula abali emabega we bateekwa okuba ba buyinza nnyo bamaanyi mu ggwanga banene njagala nkubuulire ekiriko atuma namukago atuga oyo omwana yali mutume butume aliko abantu abanene abaamuli emabega ate omunafu agenda okubanja gwe yawolange emabega waliyo essajja teyali yeka kankubuulire ne bw'oba otya notasobola kudda mu kamera n'ogamba nze kabaka ne bw'oba toli muganda kuba kale atali muganda ayinza obutamanya kitiibwa kya kabaka naye omuganda munnaye ne bw'aba tali akimanyi akimanyi ayogera omu amagamaga kati tuvudde ku pressure awo nga mu bwakabaka lumbu yavaayo lumbuye twajjirwa oyo kabaka agamba bamuyita tica musimana tica agambye bwati kabaka yagamba soke tulabe lumbu yagamba lumbu yoyo ekisinga okumujjisaamu obwesige okimanyi nti yabikako ne ku kabaka n'amubika ku live ze zaakola nti era kati kabaka bamuse muli awo abaganda mutudde ekibi akuma mu bantu omuliro beekalakaasi beegugunge manya naye yagamba nti bw'aba alwana entalo ze alina okuteekamu tactics engeri gyazirwana lwaki yannyonnyola nti yabiikako ne sali musale yannyonnyola nti waliwo ndo kirabika nze kye nategeera nti alabika bw'aluzinga direction nti obanga alina kyatategeeraawo oba kyayagala mujjeyo kati bw'ateekawo okubika kabaka ye nga akitutte nti kabaka talabika akwekeddwa oba ali mu buzibu kati bw'amubika mwaba mulina nga mwanguwa okuga nti bannange nga mupapa nti katumuleete wuuno yabalimba yensonga lwaki yamubika akikola mu ngeri y'okusevinga ki sevinga kabaka tetwagala nnyo kuyingira mu ngeri gyakolamu erimu gye tetumuyingiridde naye ekintu kyeyakola kibi eyo si engeri gyalina okuteekawo amaanyi kabaka alyoka alabike baba bamukwese ye baani abamukweka kabaka alinganga mwana muto nti ndo bajja mugamba beeraawo mu kasonda tukugalire naye kye neewuunya lumbu ye yatugamba nti kabaka baamuwamba obuganda ne buvaayo ne buwakana kuba Katikkiro bw'ayogera bwe Buganda buba bwogera tebamuwambangako nti nedda si kituufu ali mu kufuna bujjanjabi era ani yamuwamba nti ali mu kufuna bujjanjabi obujjanjabi ali mu kufuna bujjanjabi aliwa bamubangiza pressure bwesukka Katikkiro ava kubanga oli agamba nti ali mu nsi za West Africa ye lumbuye pressure bwesukka Katikkiro avaayo agamba nti yatwalibwako Namibia kuwummulako ngera omuntu omulala yenna pressure bwesukka anti Namibia yewali amalwaliro amalungi yafunamu obuzibu ali mu kujjanjabibwa olwo avudde mu kuwummulako pressure n'esukka ne baga nti embasi ya Namibia n'egamba mutwale omuntu wammwe pressure tususseeko nkiraba wakati awo ani yali atubuzaabuza kyeki abataka ne bagana nabo bamaze ebbanga tebalabaani ku beene besitula bagendayo bagenda ate kusaba Museveni awo wewaali obuzibu
kati awo nakikubiramu ebituli ekyo otya omutaka wannono ate agenda atya omukulembeze ow'ensi atali wannono amusaba atogenda okulaba omukulembeze ow'ennono kirabika bali engeri gye bali abakulu abakulembeze manya gwe tutegeerera nti bagenze wa Museveni basabe olukusa okugenda okulaba kabaka kitegeeza baali bamaze okukitegeera nti omuntu yekka agaba osolita okulaba kabaka ali ogwo Museveni ekyo kyava ddi basebo ne bannyabo kuva ddi nga Museveni yalina okukkiriza abantu okulaba ku kabaka nze nange ndi mukopi bukopi ndi wandiga ekyo kibuuza ndina kugenda ati mbuuza abantu nimbuuza abantu waliwo abali responsible waliwo omutaka Kasijjulubinga akola mulimu ki mumanyi bulungi oyo yakuza abalangira mu Buganda era bonna yalina ekkomera ly'abalangira bonna yalonda n'oyo anaali obwakabaka kitegeeza balangira alina ebbeetu ddene nnyo mu kulaba akinamu omukono gw'amaanyi si ye mujjanjabyera n'aba Kasujja Owenge Kasujja Owenge yakola ku bujjanjabi kati abo bonna nga boogera matankani nga mpale z'aba 7 mpanvu si mpanvu nyimpi si ate nze mmanyi mu kulowooza kwange oba mu kumanya kwange mmanyi nti abataka mu protocol eba second in command wekiri kituufu ne Katikkiro tasaana kubanga yabagamba nti leero tojja kulaba kabaka kituufu nnyo kakati twatuuka ddyawo okubeera nga abataka basaba busabi okulaba kabaka ndowooza tukkirize abataka nga tebamanyi na kumanya nti kabaka ali Namibia bategeera luvannyuma ate n'abaagenda Namibia babeera nga si bonna nti baagenda wabula waliwo akabinja nerumbuye naye tuyinza obutamuteekako kunyonyebozebwa kubanga ffe abakopi tulayira lumbuye tewali wamusibyemu ffe abakopi tulayira nti okusooka twali tulayira nti waaligwa wetuligwa ne tukikyusa nti wetuligwa yali nsobya okugamba nti nno waaligwa wetuligwa ne tukikyusa ne tugamba nti wetuligwa waaligwa tulimala ggwa n'agwa kakati bwe tulaba nga omutanda tetumulabirako ddala nga events nyingi zizze nga talabise zaalina okulabikako abantu batandika okubanja kabaka waliwo obubaga kabaka bwatabulako ng'amazaalibwa ge enkuuka ng'eyo ataguddewo omwaka misinde ate amatikkira emipiira gy'ebika emipiira gy'amasaza awo nawona abaganda babeera bamuteeze bamulindira babeera bamwesunga bwe batamulabako ogwo gwe bayita omuzigo okusaanuuka baguliraanye omuliro kale nerumbuye simugjaako kyakunoonya ngeri gyafunamu kabaka we oba gyalabamu kabaka we naye ate tekijjaawo kiri nti yakola bubi asaana okuwuliziganya n'abakulu naye ate asaana okuba nga yeekennenya mu nfulumya gyafulumyamu obubaka ssebo lumbuye tetukulinaako buzibu teri akusibyemu lubengo naye obubaka buno manyi bukutuukako bulungi obulaba ne bonawo tobulabi bajja kusalamu obutambi buno babukuweereza abantu alina ababaka be ababeera ku mikutu okwo okola bulungi emirimu gyo tetuganye naye waliwo olulimi olukozesebwa ku bakopi nga terukola ku kabaka tosobola kusasamaza ggwanga kyenkanyiddaawo n'ogamba kabaka afudde tekisoboka ekyo nga naye kuba kubika bubisi nga entaanyi ebadde ze tetugamba nti kabaka afudde tugamba enjuba yeekise mu kire ekyotogombola kizikidde ebigambo ebyo lumbuye teyakuzibwa tebabimusomesa tabimanyi naye nno si yekka bangi baavaayo omukulu ddiini Lubowa Saava naye yabyogera ekyobutamanya lulimi andi ekyobutamanya lulimi tetubanenya naye beebuuze abakugu webali abategeera ensonga ate si buli ayogera nti yaba omutuufu abamu basiika naye nga bamanyi bingi kubanga twebaze Katonda nti tugenze byonna obbiyitamu empologoma weeri empologoma eziddwa okwabo mu mirembe tewaliwo nansasage yonna kakati omanyi abantu bwe babeera ku kizigo oli aleekaana nankani akubirira ayasirira embwa bimaliriza waliwo akutte ensolo eyo oba olutimba mwegudde naye
ffenna ebeera collective energy buli omu abataddemu amaanyi okukola ki okutuuka ku buwanguzi mwenna abaayogera ebituufu abaayogera ebitali bituufu abanyiiga mwenna oba oli awo tubeebaza nti mwali mulwanirira bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka empologoma kuba waatama ate ne Mukama tumwebaza nti yamuzza mulamu mulungi era nakati bulamu bulungi ate kaakati twamulabako emabegaawo ku mupiira gw'amasaza ennamboole nga obulamu bulungi buzanya ng'akasusu okalaba obulamu buzanya omutanda kennyini kali ne kasimayiro kali ketugamba singa mu butuufu abamuvubi tugamba azzeeko akada kati awo omwaka ne tugumalako nga tuli basanyufu olwa Ssaabasajja Kabaka nti Mukama Katonda amutukuumidde. Amiina. Nno si byebyo byokka. Bingi bikyali. Ya Ssaabasajja tuyerekereza bwerekereza kuba tebiggwa malojja bingi. Kituufu. Mubaddemu ebintu bingi. Mubaddemu omukulu Mpuuga Mathias ne munne Bwanika. Baali bannuupu. Bali bakyali bannuupu. Bakyali. Mbadde ndowooza bakyali baavaayo. Bali aganaaga naye ate baatandise ekibiina. Beeyogerera awo ebintu bingi. Kiyitibwa kitya? Ndowooza ye Democratic Alliance. Ndaba wano. Democratic Alliance. Ndaba wano Friday Puga. It is a new pressure group. New pressure group. Kisinde kya kisinde kiri awo kyakulwanirira ddembe ly'abannansi kyebaatandise mwe baagala kununula ggwanga lino tatugamba ng'ayagala kwesimbawo ku ntebe enkulu bwira gwekyo bakyolaba era yagamba alina buli busobozi bwonna buli bisaanyizo byonna ebimufuula ebisobola omufuula omukulembeze w'eggwanga. Ulira kano Mpuuga said that a lot of time has been lost fighting and backbiting each other instead of fighting a common enemy who is President Yoweri Museveni, who has been in power for over 40 years. Can you meet that? Bibadde mu mwaka guno bwononeddwa bungi nga mwerumaaluma nga beerumaaluma mu kifo ky'okulwanyisa omulabe amanyiddwa ow'olulango nobeerawo nga gwe mulaba amanyiddwa lwaki toviira abantu agambye omulabe kyamanyiddwa agambye President Yoweri Museveni ye mulaba amanyiddwa kati bw'omanyi omulaba ate lwaki omulekawo ate oyinza okuba omumanyi naye nga naye tagenda waliwo omulabe kakuwulira omusajja yajja n'akonkona enju nga tewali aggulawo olugi n'alusamba ng'alina ebisi byonna alina emundu alina ziweetiye kati oyo ng'omwenganga kituufu ye mulaba omutegeddera yamanyiddwa ye tolina bw'omwenganga sooka ofune embazi z'alina ozijjewa ozijja gyazijja tebaziweesa yazijjawa ate gyazijja ayinza okuba nga amaanyi go gasusse anti amaanyi sigaaga gokka ag'omu mubiri waliwo ag'ebyensimbi bw'atyo nno omukulu Mpuuga bw'akoogera amawulire gamutambuliddeko nnyo ate alina ke yagattako akamuleetera okwawukana ne Nuupu okuwulira mu ndowooza nti Mpuuga added that the biggest opposition party in Uganda is in a deep slumber with no clear plan to remove Museveni. Babunulire. Kitalo ki. In deep slumber. Ekintu okusilamba linga kiza kibeera kiri kiyuga kitengejja yangati otyo kakitengejja oba akataala ngempewo ekakole ekafuuwa bwe tebalina nteekateeka yonna yakuggyako Museveni kati bakola ki bagatugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyo bannanuupu bonna gye bayita ebusoga baabo tubawulidde e Masaka bavuddeyo bagenze eyiganga bagenze eri mu mambuka bali mu kusira kiyobyo bali mu kutusibira kiteete nga bannayuganda bali mu kunyumunguza bisiriza oba
nga mu butuufu bali mu kusiikira nkoko binyeebwa so nga n'ebibisi ebirya balabika basiikira nkoko binyeebwa okusinziira ku mukulu Mpuuga kyobona abamutuuma ennaku zino erinnya 5 Sifo tukutumye wamma bali bakutuuma dda. Lyerinnya lye bamuyita. Tuuke wantu naga nti mpaayo Kimpuuga. Mpaayo Kimpuuga. Mpaayo Kimpuuga. Kakati omukulu Mpuuga oyo. Atambuliddwako amawulire mangi nnyo omwaka guno. Jjukira yali leader of opposition. Bagamba mbu n'okubumujjako baaluma ogw'engulu. Ne bamusuubiza obwa commissioner. Ekituufu nnyo. N'alyoka atawali. Atuuse ku bwa commissioner. Ebintu bitabuse. Bw'onoova ku bwa commissioner nti sisobola. Era bwe akyabuliko. Bamujjako bwa deputy president of Buganda region. Obwo ne babumusuuza. Ateeseteese simanyi okusaba Masaka. Ye byali emukungwe ba mukungwe. Abantu kozi bajja bangi bali babalanga babala bako. Omuzungu agamba it was a flop. Tebabala bako. Nengoyo wekitiibwa w'amaanyi. Ane wekitiibwa Mpuuga. Bweyinda sibwetonya. Lugero lwensobola okugamba mu mbeera eyo. Nenno ebyo nga byogeddwa. N'agenda agamba balina ku mukolo gye baali. In fact bagamba abannupu basiyazi. Ekyo kye kimu gyeyo. Mpuuga yakikuba. Ne Bwanika basiyazi. Ne Ovulezo mukulu Bwanika n'agamba nti Ovulezo baazi batungira nga simanyi empale zibakosa bava bambala ovulo basiya naye nkubuulire ne bava eggwanga lyo liri mu katyabago olw'okuba nti mu ggwanga muno tulinamu n'ebiddiikuula mu byobufuzi kyabulabe nnyo okubeera nga mu byobufuzi temulinaamu bantu bali rooted nnyo kugendamu. Oyo Dr. Abedi Bwanika obwa dokita yabusoma nti waliwo abeetumu obwa Dr. Jose Camillion oyo yasomerawo obwa Dr. wa muziki anti kyemugaa nti beeteekako oli abeinaga nti ze dokita akuba n'empiso anti n'akuba ensaasi aba dokita gendako South Africa waneeno olabe babayita badokita bakubiba ensaasi. Munnange tuli awo simanyi abaovulo bali babisiyaga tuvudde ku ekyo. Mpuuga agamba nti ye kyovalaba ekyo ekibiina tayinza kibeeramu. Ekibiina eky'abanyi b'ebiragalalagala abakubwa. Abanywi b'ebiragalalagala be babi okusinga ye eyabba ssente z'omuwi w'omusolo miliyoni 5. Ow'ekitiibwa tayinza kubanga yabba oli wa kitiibwa. Nfunda n'omuntu ali ebiragalalagala naye nesigenda n'oyo agenda ne miliyoni 5. Gw'omanyi amaanyi miliyoni 5. Miliyoni 5 ezo nga bazitadde mu byalo bya Uganda wano manyi kye ziyinza okukola. Kale kusima busimi nzizi nayikondo miliyoni 5 nga bazikutte kale ebyalo buli kyalo tufune nayikondo omanyi omulimu gwezi kusobola okukola zonna zitadde mu gusawo gwe ogubuto gwe bakusa masakiro agezi ogusakiro kale kenakugaye nga tutandika nti ate abalina bolabanga abalina mwana watu ate be basinga okugujubana be ab'omululu ekisusse kakati bw'amala obbavuma ebiragalalagala mukulu pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ajja n'aga nti bannange omuntu n'omanya nti abantu banywi ba biragalalagala banywi banjaga n'ojja n'obeegattako n'omanya nti abantu bali batamiira bakubwa ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okkiriza obatuddemu olubuto omubiri watulamu balungi ne bakuwa obwa oba ekyaziyaza omukazi omugumba kyatula ku mbaga z'abanne ne bakuwa obwa deputy president mu Buganda obukkiriza n'omanya nti nno banywi ba biragalalagala banywi banjaga ne bakuwa obwa commission of parliament era n'obutwala togaana abanywi b'ebiragalalagala bagambyeko kimunnange seseme 5 oba 5 munnange wabiri otya awo n'olyoka n'asunguwala abantu banywi ba biragalalagala omanyi bagamba yagunywedde dda agutamiza olu omanyi ku internet kuliko akagambo a few moments later
kyokka tewayise kabanga kuno kwe kuswala tewayise kabanga a few moments later kwe kuwebuuka Mpuuga bw'akoze ani Democratic Alliance munnange n'ayita munywanyi we bakola omukago ali gwayise ani oyo omutegedde asinnamutegeera alien skill kyokka eri yali avumirira abanywi b'ebiragalagala mayirungi njaga so nga ono byebiragalagala byeni bwe bayita okusooba n'otomera eddebe n'ova mu kalayi ya butto n'ogwa mu kyoto few moments later bannayuganda musesa ate wali bannabyabufuzi banna era teri munnabyabufuzi ayogera mazima mu ggwanga lino ayimira ku kigambo kye batono tulina batono awo omukulu pulezidenti wa nuupu Robert Kyagulanyi yagamba atya mubuulirire nnyo abaana kuba yagamba nti sijja bagamba nti muweerere nnyo abaana naye alina ekintu kye yagamba mu kantu ako nti kwegamba yesu okusoma kulungi omusajja asomye ali looya alina diguli iki wakitiibwa naye nga tulaba ebimuvaamu kituufu yasoma naye yasoma muwawa yakula bukuzi teyakuzibwa waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti waliwo enjawulo wakati w'okukulaakulana n'okukula n'okuweza emyaka emingi wakati w'okukulaakulana n'okukula n'okuweza emyaka emingi mpulira mbu byanjawulo bitya kituufu ng'agamba atya anti okukulaakulana kulala oyinza okuba kati nga wakulaakulana naye ng'emyaka olina mitono oyinza okuba wakula ng'emyaka era olina mitono ng'akula bukuzi ndowooza ate osobola okuweza emyaka emingi nga tokulanga kyekimu era osobola okuweza emyaka emingi nga tokulaakulananga ako munakennyonnyolera munakebalekerawo mudiiro omwaka guno munnange Gravity omutujju amanyiddwa nga Gerison Wabuyu amanyiddwa nga Gravity omutujju tayongeddeemu ebirungo mu kuwemula bannayuganda ogwo yagwekwata nno yagwekwata ngeri yankolo nakambe ate tali yekka yeegatiddwako omulala bamuyita Mukasa simanyangani liri pazo bawemudde bannayuganda omwaka guno nga bayita mu nnyimba okuwemula kuno kubaddewo 2024 tulabye ebikweno okuwemula kuno kubaddewo ebbanga ddene naye nga tekuvaayo nnyo si butavaayo nnyo nga teri yakwogerako bw'oba waliwo abantu naddala abayimbi tubadde twogera tugamba muteri yato abyogerako tubadde nga tuwogera wano bulijjo waliwo abayimbi ababadde nga kituufu bali bawemula oba balinga abawemula manye okuwemula nkutegeera bwe nti teriyo kuwemula nga muli babiri mu kifo kyammwe ekiri private okuwemula we wano woofulumira mu lujjudde n'otandika okwasanguza ebigambo n'okukola ebikolwa okumokkola okubawo kino olindigula kiri naye katugeze bwe mubeera babiri mu kisenge kyammwe ne mukyalawo byonna bye muwogera biba byammwe terimwebula kakati n'omuntu bw'asabika for example omuyimbi nga Fred Sebatta era ensonga lwaki abayimbi ababedda baalinga bayimbi omuyimbi nga Fred Sebatta Lord Fred Sebatta yakajaguza emyaka gyana mu ebiri mu kisaawe ky'okuyimba badde nabiro kulisayo wabaddeyo nali neetaaga okubeerayo naye obuvunaanyizibwa bulala ne buntwaliza bali ku Serena yesho yokka mu bulamu gye nkyasinza okusubwa era gye mpulira nga kinnuma ku mutima nja kwejjusa kakati omukulu Lord Fred Sebatta ne bayimbi banne ab'omulembe ogwo bwe bayimbanga nga balina obubaka bwe baagala okuyisaawo nga bulimu ebigambo ebiyinza okumansa entungo ate baasabikanga
bayambazanga olulimi nga ne bwotula wali n'omwana omuto n'awuliriza ddole y'omwana yajjamu bya ddole naawe n'ojjamu ebibyo omukulu omulala n'ajjamu endongo weebale nnyo kakati naye bano gloves baziggyeko baleese eŋŋumi njereere awo omukulu gravity omutujju ekizibu kye yafuna nti yasooka n'atandikiriza mpola abantu ne bakuba enduulu oba oli awo n'atazaawula kuba enduulu zino olusiziwabya waliwo enduulu ng'ogolowooza nti nduulu ya mugaso kumbe kusunga kusunga kakati gye baakoma okukuba enduulu nga bw'ategeka ebivulu bajja omuze gukula omuze ne gukula n'agamba bano bulijjo bino bye baagala n'ajjako kakati ate bwe yabireetedde ddala mu bujjuvu bagambye awemula ne balyoka bamukakasa nti bulijjo enduulu ze bamukubira zibadde zakumusunga n'ebivulu ade bajja nga baagala bajje balabe ekijjankunene ekinjirinjiri okitegeera ekimpemempeme kakati ekimpeneggu tutuuse ku level in fact mu byennyinza okujjukira ennyo naddala kubanga ebintu bingi bizze bibaawo nga nsuubira Katikkiro okuvaayo byogerako ebimu n'asirika ng'omwana oyo yavoola Ssaabasajja yamalya ddala ebbanga nga tayogera teyavaayo naye Wabuyu bwe yalwemudde Katikkiro yatutte obuvunaanyizibwa bwe n'akozesa ekifo kye bulungi nnyo n'avaayo n'akyogerako era n'ateekinga ne siteepu ey'okugamba nti ennyimba ezo teziyita ku CBS wadde ku BBS. Nawulidde nga abakaayukira awo n'agamba nti anaakigezaako ne lufuluma oyo gwe tujja okugoba gwe tujja okuvunaana. Naye ng'ekyamazima obuyimbi oba artist abamu kujjukujju ateeka amagezi mangi nnyo mu bintu abifumba paka lwakakasa nti biyidde n'alyoka abiwa ensi. Abayimbi tuli basomesa, abayimbi tuli balanzi, ebintu bingi Katonda yatuwa ekigaba ekyo. Tuli babuulirizi. Ababuulirizi. Okitegeera. Kakati tokozesa kirabo kyo kyakubuulirira ate mu ngeri etyoboola. Gravity gwe tugamba ne bayimbi banno nga lipazo. Yes, munoonya ekyokulya. Waliwo n'omulala tebamwogerako naye nga awemula nnyo bamuyita Kididi Sima Kididi. Si yekka bantu bangi era just omanyi abavubuka balowooza nti bw'atawemula mu Katikkiro omulembe gwagala nnyo ebyonoonese bwe bagamba mu bw'atawemula abantu tebajja kulya n'oyo lipazo nyinyi n'akatambika ennalabye ng'agamba nti bwe naayimba nga Pawulo Kafeero baba Amani basudde mulowooza bwe naakoowola abantu ku kivulu ninayo abanajja ne bamugamba ate walukaga nga ajjuza. So musava ow'olumu takutonya omutula gwo. So kati mujja kwesanga kaali yamutandisa ogitta lwa nsonga eyo. Ebivulu bajja tuuka bagambe nti kuba nawuliddeko enteekateeka ezoga nti babasiriba omwaka mulamba oba okitegeera nga tebapafominga tebafulumya luyimba ababiri abo n'abalala abaneeyongera waliwo ate nze ndaba n'omwaka guba mutono bwe kibanga ddala baba bakuba kaliga bandi bakaliza emyaka egiwera nga waliwo n'abawemula nga bawemulira mu nnyambala abayimbi omuntu ajja ku siteegi omukazi nga yisaza akakete akambadde nga naye biri munda byonna birabika olaga kiki ensi ate nga bwe babadde balanga sho tebaagambye nti temuleeta abaana nibamulemulira abaana mazima ddala ensi neryoka eggwamu ensa. So bannange omukono ogw'ekyuma ndowooza gwetaagisa abayimbi mutukola bulungi nnyo muyimba ennyimba ne zitubeesabeesa ne zitusanyusa ne zitunyiga emitima ne zisomesa naye ate temuddira mulimu ogwo ate kukkiriza gukozesa mumwa gukozesa kintu kirala kuwabya ggwanga nedda sikulwisa eyo nno biki ebirala byolaba ebibadde mu mwaka ate tamala emirundi tatuleseewo atweganye tamala emirundi 224 atweganye mulanga musajja political analyst abadde atulangawo wano ku gundi n'ayoge
mulimu abasajja munnange nogawo yagenze tazibwawo tajja kuzibwawo naye nogamba waliwo gwe baali bazizaawo era oli bwagenda agenda na bibye omuddawo nabyammwe omwadda na bibye wakula ennume tewakula ate wava enju wadda ssabo awava okugulu waddawo muggo wava munno tewadda munno wava okugulu waddawo muggo kituufu omukulu tamala emirundi atuleseewo atuziridde emmere yagaana abantu yagaana omutwala mu kyalo yakola ekiraamo ekikakali bamutwalayo ate yakolawo andi bagamba ekiwotoka tekyala eddiba lyengo balyesiba mu kiwato osanga oli nga alyesibye azina amazina amayitirivu tolowooza nti bwe yali nnamu yali asobola ogitamba yagaana omutwala mu kyaki bamututteyo alina n'akalala ke yayogera mbu basule nga banywa banywako gwe basobola kunywa banywa n'agamba musimanya buli maka ge basaliremu ente baazisala baalya semanyi oba baazisala naye nga baalya era buli maka ge bamutwalayo ebiraamo bya tamale byali bizibu mbu bwe bamuziika nga bamuziikenga ng'ayimiridde tebakigaana badde manyira bwe kyakolebwa bakigaana mpozi oba oli awo banagenda singa basobola okuddayo ne bamukyekingako tomanya bayinza okugenda osanga nga ye yeeyimirizza kubanga bano balimba ekyo no kyekikulaga nti nno bw'ofa oba ofudde ebyoku nsi byonna biba bikomye ne kakaamu ye kajja kumala alogo ne kabuukirabukirako kati nga si yeggwe yatambulira nga musegendera emmotoka n'agabundu nga beekaaliisa batta abantu enseno tukozese mutonzi waffe yasalawo ne tukozese nnyo emitwe bannange oyo nno nawuliddeko naye nga bamuwooninga mutonzi waffe yasalawo mukulu muwoozi n'amuwooninga mukkaawo kirabika asusse okusamwasamwa asamwasamwa n'ebigambo tamanyi layini waalina kukoma naye yagambye ekijja kijje awo nno omugambira n'akaddamu n'akugamba mutonzi waffe yasalawo n'agamba ekijja kijje bwe gaba masasi nga gange galina kuba gange oyo tajja kumusobola siga gundi bwe buba butwanga bwange muhongo bakutenda okutiisatiisa naye oyo muleke ngamba muhongo asigwe ngamba zingamba muhongo ate muhozi munoonyako ki simwagala sina kyemwetaaza omusajja n'agamba wa nze obutwa obwange si bwasumaani omusajja mutuufu 10 ku kinnakyo nange musemba nasirika bujja kuba bwange okufa tebakwosa ate tebakusikira bwe mba nga ndifa masasi ge ndifa oba butwa tomu bwe ndifa naye lwaki muwa abantu be mukulembera amanya abantu bammwe obutwa ye lwaki otisa omuntu obutwa si kubutisa butwa kyokka emmundu si yakutta bantu yakubakuba ate tetubuuzana bwe tutyo tugambe lwaki mutta abantu kubanga enfa yonna bagamba enfa tebeeremu kasoyo omuvubuka tatulika naye enfa yonna omuntu gy'abafudde abafudde lwaki mutta abantu naye nga lwaki sooka okyebuuzeemu lwaki mazima ddala otta omuntu alina abaana alina abakazi alina omukazi alina abasajja alina omusajja alina famire gy'alabirira lwaki mutta abantu munnange tuba tuli awo tamala ebibyo ebiggweredde bamumaliddeko eringi etonotono yebakidde eringi tuba tuli awo ng'ate gundi abanupu tebabata babata abaali basibiddwa emisango gy'ebyobufuzi bino ebyaliwo mu 2020 ebanupu nga tebannabata tamali mirundi ono akyaliko ekyo alina omutabati gwe yazaala tonzijukiza kaffe nyiremugayalira n'omwebikko waliwo olukiiko bali bakitaabe nbani beekuŋŋaanya ne bagende wakatikkiro nagamba munnange bukubirire omugenzi byonna obuzibu bwe yatuusa ku Buganda byebanyiiza tusaba bannange nga famire mutukolebafamire bwe yeetonda olw'omuntu omu kukuza abaana byejo omutabani nagamba kukuza abaana byejo kyejo omwana mumukole essugumbuli etigimbuli namugeza mutya mukikola mutya nze simanyi na lwaki abo bagenze nga mwetonda mutya betonda abayisizaamu eggaali abeetonda ate baali mu kubonereza
bali mu kubonereza abamuwagira bamuwagidde abamugira abamukona komako bamukomyeka abambuulirira era nali ku mukutu ogumu awo baguyita TMO ogw'omukulu kankaka ne mugamba nga naye atakaka ne mugamba munange omwana oyo ndowooza omuzimu gwa kitawe gwandikomyo ne gumutunonera omuzimu gusobola okusalawo ne gunona omwana waagwo ngeri gye gumutwalayo walungi egumutwale bw'abanga afuukidde bannayuganda ekizibu omwana oyo yatuuka ne ku seerigamba nti yeegaana ekika kitaye mwe yamuzaalira wano mu Buganda weegaana otya ekika wano mu Luganda tulina olugero lugamba nti omwana bw'avuma ekika ng'akyonoonye ekika kintu kikulu nnyo wano mu Buganda mukati musimanyanga yeddira nkima y'ekkongo owulira ebintu ebyo yadda mu kamera n'agyetunuza nti nakugayimbwa oba ali mu kiyungu oba ali mu toyireti atunuzaamu kamera n'abaako kyagamba neddira mbizi n'akikubawa munnange bagugulanye ekinjirinjiri famire emuyise mu lukiiko bamaliriza bagobaganye waliwo awo basenga obaani bwe yagira amufubutudde kisiraniddwe bamugobye mu kika ate abantu basituse abamu bazze ku saidi abalala bazze ku saidi ya famire ebyo byonna bibadde mu mwaka 2024 tumuwumbewumbe kubanga tebijja kuggwayo naye ataake emmwanyi Olivia Lutaaya ne banne bwe baali basibibwa mu misango ebyaliwo mu 2021 baateebwa gavumenti ndi yasalawo neebata naye kati bizinensi ya Kyagulanyi tegenda ggwa kubanga ebeera bizinensi omukulu Balamu omukulu Balamu yagamba nti Kyagulanyi tayagala baana abo babate kuba bizinensi ye kweyimiridde etya anti ye ng'akiraga afunirako sente afunirako sente kwalagira nti Pulezidenti Museveni bino birire oba okitegeera anti kakati abantu we batyo nga babbalamu abo nabo tubalina nga mpulunguse mu lubengo olw'ensonga Balamu n'abalina endowooza ng'eya Balamu bweti namutusirikire nammwe balina nabo kye babayisaawo ba kye batembeeta babaako kye baagala kye bakasoosowaze bayiseewo bo nga bo ate bagamba atakwagala kyayagala kyakutema anza okugamba oli kino oli kiri so mu mbeera efaananako bwetyo naye nga netteeka erigira emmwanyi nalyo nga bwe tumaliriza badde saaga tuva wano nga tetulikoonyeeko byayita mu paalamenti awo setteeserezo ng'abantu bagamba mu baleese etteeka buli kubaganyizibweko ebirowoozo nga baagala waakiri emmwanyi etteeka lino ebbago ly'etteeka lino libeere nga libaako engeri gye likugira emmwanyi okulimibwa obulimi era ng'okugirima oteekwa okuba nga olina layisinsi oba nga ofunye olukusa ng'oli registered farmer oba coffee grower kale teebereza nze nno nzijukira we awo omubaka si we yagambira oyo akulira abateesa Anita Amongo nti make sure those Baganda they don't get numbers. Omukulu Lutaaya yagirayo oluzungu ekirala omukulu Muwanga Kivumbi beesika mu kamataaya awo n'ow'ekitiibwa oli Mpuuga ow'ebitaano mukulu bitaano alina kye yagamba awo manyi Muwanga Kivumbi pulezidenti yamukubira balina bye baayogera omukulu ow'ebitaano n'agamba nti nze singa pulezidenti yakubira nze n'alyogedde bwenti ne bwenti n'alibikutte bwenti mu ngeri y'ekisajja kikulu omukulu Muwanga Kivumbi bwe baamubuuza oba yali BBS bwe baamubuuza ku mukutu ogumu n'agamba nti bw'obeera mu lutalo si kirungi kuwuliriza buli mbwa eboggola ezimu zireke ziboggole waliwo eboggola nga alina bye yannyonnyola awo animbwa atalina gwe yayita mbwa naye agamba
kubanga bw'obeera ng'olina kyogoba bw'oti katugeze mugenda bwe muti kati singa embwa yawana eboggola noga mbwaki eyo eboggodde ogenda kufiirwa biri okitegeera kati n'agamba nti ye bw'abeera ng'alina olutabaalo ba mission gy'aliko yeewala okuwuliriza amaloboozi g'embwa eziboggolera ebbali n'ebbali kuba zimutaataganya zimujja ku kiruubirirwa abo bwe batyo ne tubazingako tetujja bagendako bwatyo bw'abadde ebintu bingi nnyo. Timu yaffe eya Uganda Cranes mu byemizannyo esobodde okukuba abantu awo ne bawawaanya okwakananga egenze mu AFCON. Ndoza AFCON. Tugiyozaayoza. Obugalo ate tugira gavumenti omulanga oba tugigamba kuba buvunaanyizibwa bwayo okuteeka ssente mu Uganda Cranes. Ate tugisaba pazinetera 2024 mu byemizannyo twafunayo ku midaali awo mu baddusi b'emisinde ate era ne tufiirwayo omuddusi omu muganzi we omunnakenya bangi awo mule mirembe yamutta kitalo nnyo. Mbadde ngamba gavumenti nti tugigamba bugambi nti eteeke ssente mu byemizannyo kuba kyekimu ku bitumbula eggwanga lino kuba kigikakatako tetugisaba busale ate tekyeragana kugisaba kigikakatako obukakasi. Omanyi nalabye wano Chameleone ne mutabani we nga bannayuganda bamukriticizinga ogamba ku kitaawe kozi 2024 Chameleone mwalwalidde nakati awe kali bwerwa ggwanga bamututte mu Amerika okujjanjabibwa naye akavuyo kabadde kangi nnyo ku ddwaliro awo. Nalabye omwana oyo nga bagamba gamba otya kitaawo obutamiivu biki omuntu abadde akuweerera omwana n'agamba nti nze kitange simusabangako kumpeerera obwo buvunaanyizibwa bwe siyinza kumutendereza kukola kintu ekyo kyalina okukola kubanga nze simusabanga nako kuutuzaala okitege nenganda yateero nga mulimu eggumba mweririrwa kuba ffe ng'abazadde oyagala oweerera omwana olabirire omwana omukuze akitegeere nti mutuufu waliyo bataata abatasobola kukikola bw'aba owanga akikoze mwebaza naye mu mbeera oba ey'obugunjufu naye obugunjufu bulina ebintu byabwo bw'otunula omwana tasabangako Chameleone muzaala naye nzikiriza nti mutuufu neŋŋamba nti n'okumuweerera Chameleone yali yawadde emboga nti nja kukuweerera oba sijja kukuweerera neŋŋamba obaoliawo omwana mutuufu naye nze saali agadde owange agamba atyo agambe bw'atyo owange tuba tuli awo teriri busa omusajja omukulu asinziira oba ggulu gye babadde n'akaaba n'awoloma ani bamuyita mbu omulangira Suuna naye tereeza omulangira kuva ddi omulangira Yesu azikinkanidda dadda mu kamera omulangira nga bw'owulira ti mulangira bakukubeera omulangira ekyobulangira kitiibwa kinene ate muyimbi mulungi nnyo ate w'amaanyi naye n'otuuka okunyoomebwa to the extent that n'abantu ababadde bakukkiririzaamu batuuka olw'ebigambo oli byayogedde akunafuya okulowooza mbudde atoli kyoli naye ng'okikoleredde emyaka mingi ozimbye erinnya lyo naye kankubuuze to abayimbi bano sente ze babawa baziteekawo balina obulamu obwebbeeyi expensive baspendinga nnyo naye nawe kuba kuspendinga kozi wagamba nti bw'olwa nnyo ku bugenyi okola otya bw'olwa gye walimye otandika kulinnyirira nnimirawo bw'olwa nnyo ku lubimbi otandika kulinnyirira gye walimye ne waguba ate bw'olwa ku bugenyi bw'olwa ku bugenyi okaayuka ate omugenyi atagenda azaala bigambo era omugenyi atagenda gwe balinyisa ekitali yanti ekitiibwa kiba kimuweddemu olwa nnyo ku buko oli amayuba ng'enkoko zibuze ziwedde bakuwadde zibaweddeko bakole ki awo nno ku mulangira Suuna ne bakomyawo ebigambo bya principal byeyogera luli mujja kiwulira katolubwama n'abagamba abayimbi ba artisti muli basajja na bakazi bagezi nnyo muggule obwongo temwetaaga kubawaayo butokeni busente butini mwetaaga ekintu kimu gavumenti mugiteeke ku pressure ebawe copyright law ng'abamu basekera mu kikondo mutabiri angalo
mutabi lyangalo obwo bwanda tubabawa abamu bava banyize abayatuyita atya abasabirizi babega manyi babulire ngamune mu binyoma excuse me nebiringa ebyo byagenze okufundikira ku mwaka guno Salimu Sale jeno nanyini sente bulira obusungu munna enno nange nno mbadde ngamba nti obawadde oba ku luno nange njiye engeri gyentuukako mu maaso ga jeno nange nsimbeyo ku luseke abantu bagenze eggulu okuva covid lwe yatandika paka olwaleero bakyaliyo bagendayo ne bakuba oluseke eggulu kati owange Sale eggulu gye yazimba amakage kati yabira tavaayo ebyo siyinza binnyonnyola naye yamiratira tebinnyonnyolekeka bwe yavaayo kati n'addawa embuga n'agikuba eggulu kakati abamwetaaga babadde bamulumbanga abasajja beyagalidde mu nsi eno abayimbi ne bamuyita wano ne bamudda wano ne bamufuluma wansi ne bamuva waggulu wonna ne bamuyiiya engeri gye bamuggyako akaseera era kokozesa akakulu ako kumuyiiya okitegeera bamuyiiya bamwetoolodde bagamba mbu yagamba nti abayimbi balinga byenda osiba wano bifulumira eno okitegeera kituufu kati ku luno Omulangira Ssuuna bambi yeyagudde mu namusaasidde nnyo kojja wange oyo mu mbi oyo abakojja kubanga abakojja abalangira baba bakojja naye gwe omanyi omusajja Omulangira Ssuuna okumala okuyimba n'amala okuyimba omusajja eyasomerera ebyokulwana oba yakuguka mu kulwana atalina nakyamanyi ku byokuyimba n'agamba Omulangira Ssuuna nkuwulidde naye tolina byoyimbye Nedva kuba abalala agamba mujja kiwulira abakutte ka video kano bankoze bubi nabadde njagala okulaba Omulangira Ssuuna we yayise okuvaawo awo toyoya kankubulire toyoya kumulaba nga ava mu maaso ga Salimu Sale kubujja kukaaba obeera gwe olaba omuyimbi omugamba bugambi nti wayimbye n'ofulatinga mu Luganda manyi bakiyita n'owulira nga ennaku ekuluma kati ate okugambira mu lujjudde omaze okugamba jeno kana akayimba munnange anti omanyi okuyimba kuteganya bwe batekayo amaloboozi we mugajjamu bwe bagazzaamu bagasengejja tereza omuzindaalo ng'olaba ensolo ku kizigo kuweeribule bukyalubanga bagamba amaze emyezi egiwera ebiri Salimu Sale naye kamunenyeemu toyinza kuswaza muntu mu maaso g'abantu bwotyo naawe sikaakusinga nze onyima sente wani muyise wakiina omugamba mukama nti oyimbye tebinkoledde mu lujjudde lw'abantu n'oswaza Omulangira omulamba anti kaakati labayo nze sika sente bannange obusente n'abayimbi namwe muyige mubeeko kye muyiga mu kintu ekyo bakitusiibula abantu bano tunabafiirako bufiizi basusa nnyo okusabiriza nga tetunaba kubasiibula abayimbi mususse okusabiriza era Omulangira Ssuuna naalina okusaba muntu teri asaba ng'ali bulungi era naye agenda okusaba ng'ali bubi naye ate kati kati nze sigendangako ggulu wali ogenzeyo ate nali ndooseeyo toli artist era ndi artist siri artist nze kambabuulire ndi audio producer ndi muwandiisi wa nnyimba video nzikwata n'obulango n'ebirala ebisingako awo ndi muyimbi ndi mutontomi ndi muwandiisi n'olwekyo ndi artist tetugendangako ggulu situukanga nayo era buli ababadde bagenda owulira buwulizi nga bavuddeyo simanyi batuwadde obukadde bumeka naye bubeera butaba bumativu olaba obusente obwe babawa buba butono nevaayo kyokolamu kale nakyo nakyo kikulu kale mu butono bwabwe baako kyokolamu naye ate waliwo atafunanga nga Ssuuna ekimutwalo tafunanga naye ate n'abaafuna weekanga neero n'enkya bazzeeyo kiva ku butamatira omuyimbi akasente kaafuna ako mu nnyimba zayimba aba radio tebayinza obutamuwa kuba copyright kituufu wano tebikola oli akuba ku binyimba nga bagala ba library basala busatu naye ku bivulu byabwe ndowooza afunayo akasente newe aba afunye emitwalo ata oba akakadde kale nze njogedde sente ntono tuyinza okusiibula wano nga tukatusembyeyo eno sitole eya Alien Skin tomu obudde bugenze alien skin alumba NUP atya
Alien skin siyo no gwe basiba ne bamujjako amaviiri. Nga yakava mu komere enviiri bazisazeeko. Uganda eno banna. Enviiri nga bazisazeeko. Omusajja omu yagamba. Uganda yatandise okumpomera. Mbulira Uganda zate ndaba Uganda etandise okumpomera. Naye bamujjayo n'amaviiri bagasazeeko. Nga bazisazeeko. Nendowooza anakkakkana. Naye omusajja aviiriddeyo mu jjiya. Akomyewo na muliro. Yavuga ekiro bavuga ekiro emmotoka. Nze nali ndowooza nti bagenda na kumusiba myaka gyonna mu bulamu bwe. Ate nno munnange waliwo n'omuntu eyafa. Kubanga ekyamusibya sikutta bantu. Bateekawo olw'okuba yakubye abasawo emulago emini ensambya ekirala mbu yabba akasimu. Kati Alien Skin abba akasimu. Era bw'ati bwe yaswaza ne munywanyi we gwe yali amuyise okukola enankani omukago n'agamba nti kakati nze munywanyi kyali wange yabba 5 nze nenziba akasimu kati katukwataganyize wano. Nandi wadduka mu banywi b'enjaga bali b'ebiragalagala ate oleese ebiragalagala byennyini kati naye kokafiiko kawulire. Bw'ati Alien Skin agenze kitebe kya Nuupu ekiro basooka ne boogera mu mmotoka nti batusangayo wasikaali tumukube nti ne batuuka ku kitebe kya Nuupu ne bafuuyirawo langi. Omanyi yagamba mutatya ddenja. Era tatya. Ne bafuuyirawo langi. Ali waggulu w'amateeka. Omanyi omuntu bw'aba tatya ddenja aba wabeerawo ebintu bibiri naye ekisinga obukulu obutatya ddenja mulimu n'obutategeera. Kyate kye kisooka. Kye kisooka kubanga obutatya ddenja obutategeera bwe bukikulembera. Kakati afuuyidde birangi ku kisenge ky'abali ekiro. Kakati n'abagamba nti bwe muba mugamba nti nazze kiro nga temuliiwo. Naye ekyo ekivubuka mumbulire lwe munaabeerayo. Ekivubuka ekyo kyeyita ki? Mu nsi muno. Ekiinula ennyana. Kiva mu kibeere. Era munnange. Mumbulire lwe munaabeerayo nzijje ate mbisiimuulewo oba nkole ki. N'abagamba nedda. Bwe mubanga aba Nuupu muli basajja kale mumugjeeko ku Fangoni. Sitole nnyingi nnyo. Bingi bibaddewo mu mwaka. Oba oliawo bwe tunaaba tusobodde nga bwe gutannaggwako tunadda. Omwaka guno katono nnyo akatalekeka nali mbasuubiza okubafulumiza ekitabo naye nemereddwa lwabulwa bwa nsimbi. Nemereddwa 2020. Naye ate nga twagamba nti ekitabo ekyo buli anaetaba mu kutuyamba okukifulumya. Kituufu. Ku ddiba eno emabega. Waliwo omuko oguteekeddwa. Oguteekebwako. Abatuyambako. Si weewano. Emikongo 2. Si weewano. Oba 3. Kati nga bw'olaba bano amannya agali wano. Abo be bayambako mu kufulumya olulasange ye. So oyingira mu byafaayo nti emigundi aleese 10,000 nga tumuteeka mu byafaayo by'ekitabo ekyo nga kisobola okufulumya. Okoleredde eggwanga, okoleredde olulimi lwo olulwaniridde ng'ofulumira mu kitabo ekyo. Kale eno bannange tubasaba nammwe abali ekyo kutusuula mukono ky'olina 10,000 kakadde. Twetaaga okufulumya ekitabo ekyo. Tetulina kamera ebintu bingi nnyo 2024 bwatyo tatugeredde bulungi. Bakyala kimpadde babitutte kye batulekedde bwe bulamu. N'omutwe oguyiye gwo tukyagulina n'olwekyo tubasabira mirembe myereere mu 2025 ate era gwabeerere gwa ssanyu. Naffe gutubeerere gwa ssanyu gutubeerere gwa bibala. Tugenda mu bululu ako kabagambe tusiibula tubagamba. Tugenda mu kalulu tuddeyo mu mwanyi ziri emyufu tuzinoge. Of course ze ziba zikuze. Munoge mwanya emyufu. Munoge mwanya emyufu kuba ze ziba zikuze. Eza green ziba nto. Neza yero kiba kirerya. Mwe mwanyi eza kyemu ziba kirerya. Akuuma. Saabasajja Kabaka awangaale.